bamwita Med Lusto bwati ate ye bwatukoze n'atukubira akayimba akaleeta ensasagge eri omuyimbi Edikenzo kati bwatyo entata Freshkid n'alugendera musoke mumbulize kuba tulaba ku Bukedde TV katandike ne Freshkid soko ovuze kuba tulaba ku Bukedde ekisha mwonna abatulaba mubaleme okubeerako mwebalokera yamwana naye ndowooza leero ku bibuuzo tugenda okukubuuza muleme kubaamu nnyo kigambo ebyo bya manager buuza manager sijasinziira kale taata Freshkid tubuulizeko ku batulaba amanya Mutabazi Paulo President Uganda balamusiza balekagomera ku Ekyenkya kya weekend wow tweyanza nnyo tweyanzege kati noffe tusimbudde ebibuuzo abali eyo saidi ndowooza byemwampeereza tugende n'ebyo abasigale mugenda mubiteeka ku Facebook kayimba kano ketukubye akako wakakolera mu season ki yali ya kusoma yali ya holiday nzijukira yali holiday tamutu mubasabulane akyakuba ani akawandiika 14 Kewongo no mundu yo mmenye ndowooza nsenga bukyenja 14 Kewongo nagamba mwana tukite owulira oti tekiba kirungi naye nga naye era tasobola kikola bwatyo kuba kati naye akwasaganya endongoye ate nga nanga ndimu omusasula oba ye yakusasula enyimba sente tuzimuwa watukolera oluyimba oluyimba aluguza sente nga mmeka kati ebyo sibigendamu nnyo manager we yani MC Eddie event MC kituufu Daddy Freshkid kiri kitya mpulira wataddeyo ebipande ssebo oyagala kuba lugogo segamba nti owulira nataddeyo ebipande gamba wataddeyo ebipande totebereza Freshkid tuleke naawe lugogenda kukuba nnyimba mmeka nja kuba nnyimba zange wadde nga 6 ziri 6 naye nga nsobola okukiwa obudde mu ngeri yange netupafominga ne bannange bonna abamperekeddeko sheye egenda beerabaddi 12 Mei bannange olwo oyagala kikolanga muyimbi kye yali akubira lugogo n'akusanyusa n'ogamba oyo musinga kati kenkyendeeta kino mumenyawo njagala kikubenga ekyawininwagi ojukire enkuba audiensi yo gyekakasa audiensi gyenina njekakasa kubanga esinga kuba mbavubuka ate abavubuka be bali mu ndongo born in Africa sing my song music Africana I was born to sing I feel the music it's in the songs I was born to dance I feel the music it's in the drums balongo bajja kuyisa bubi bajaga musajja ku luyimba lwolwo n'olwa Kenzo luliwa lwogamba nti kati tukimanyi ogenda kugamba lulwo naye luliwa lwogamba kati lutrendinze liko lutrendinga okusinga olwa munne kati bw'ogenda ku bitimba nawe tukibaliraawo oyinza osanga nga asinzeeko olwansonga nti ye omusajja amaanyi ge gasingako agange naye bw'obanga ogenda mu lumazi nga twetolodde Kampala ate olwoluvuga nebbanga lino lyenakubiddemu akayimba akwe babadde bampeeza notification nga ndi namba 3 ku bitrendinga mu Kampala nga n'omunsize bweru aba akiraba nga nze nkola lutambula nze ntrendinga okay Freshkid yeso nina ekibuuzo kyawe bw'omulamwa gwange ogw'abayisiza olwaleero mwembiri ani ainspiringa ani kumwe ababiri tewali taata ya inspiringibwa gwe oba gwe inspiringibwa taata tewali n'omu tekumwe tekuliiko agamba nti nze taata oba mwana yansikiriza okuyingira mu kintu kino gwani akuinspiringa mu music industry yali Fik Family nojja ogamba mujjawo nawe wamuteeka mujjawo just najja nga bwenjagala just nenyimba nange byange bibyo taata ani inspiringa munne kumwe mwembi nze mmanye endongo eyange kalifa yagireeta nantuuma n'erinnya erya Fulesi Daddy ekyegeeza ggwe kalifa yakuwa inspiringa sitwala era nga bwe yali nti ono bwe yasooka e Kampala n'akuba endongo ye mu byaliwo nange neŋŋamba sisigala luweero
kati bwe nyingira Kampala ndowooza Kalifa n'alengerawo business kati bwe yampita ne ntandika okuyimba lwali lunaku lumu nenfuuka sita kati awo sijja kugamba Freshkid ya inspire kati owakanamu poseri sita no oli sita naye njagala kukinyonyoka sita afuuka atya sita wakuba wakayimba mazike sikuziti mazike yeah fena ntuluwulira soke katulinde no kati before nga sinakuba kayimba ka mazike nasooka nenkubamu challenge eno ndowooza mugijukira bulungi yatwendinga nnyo kati Kalifaganaga bwe yalengera ndowooza challenge n'embeera yaliwo yosiko omugwa wakati wa former manager yali alina omwana nange kati we yampita ate yanteeka mu byakuyimba nange nagenda mazi nti nkyadde bukyazi ng'omugenyi kati olunaku lwe nali mu studio ne tukuba oluyimba bwagenda okukya ku makya olwo olunaku yasula atunula ku YouTube bwati ng'alaba buli lunaku views lweyongera bwagenda otuuka kawungeezi nga bannamawulire mwatuuse dda we tuli kati awo mbafuuse sita kasita bamawulire bakunoonya kiba kifuuse kyanjawulo nnyo tulinawo ensonga etambula kati ku social media etambula buli ku mawulire buli wamu abaana amasimu gafuuse amasimu Freshkid ono kati balina babeeredde tusomera ku masimu Freshkid naye nnyini y'omu kati ku kyokulabirako ensi yonna nti abaana balina okuba n'amasimu oba okufuna amasimu kyakulabirako ki Freshkid kyoyinza okugamba abantu nti essimu olina gikozesa bwoti era nze Freshkid ngikozesa bwe nti kuba abaana bannyuzibwa onoonya ati nze nganza essimu yange just kyendikozesa biseera ebimu kusomerako nakwogera n'abakyali bange kuba nabonna bazirina naye just ekiba ekinene kola research abamu bazanyirako gemu naye kati nze sizanyira gemu ku simu gemu zange zibeera wano naye kubeera kwogera n'abakyali kukola ki terina simu gwe kyekosezaamu kono ogamba nti simu leero mbadde nsoma naye waliwo kano kendabyaku obuseegu kayiseewo simu yange nagitereza bulungi bagisetingira ku myaka gyo si ekyo naye tewali kintu kyonna kyoyinza gamba nti kino biki esimu yange ekisooka ne taata agikebera kati osobola teekamu kintu kyonna kibi ate nekirala nze nga nze just esimu yange kyengikozesa kwogera n'emikono gyange social media nakusomeraku abaana bano abali eyo abatannabitegeera nti kigwe mulamwa osobola bawa amagezi ki sigamba nti n'omwana alina obeera n'essimu obakiye naye just kyeŋŋamba woba ogiyina kiba just kwogererako communicatinga taata Freshkid oli muzadde bazadde banno bali eyo amasimu goonoonya abaana omwana muto ne bamuwa simanya baziyita Promax simanya biki masa asatu iPhone mugo mwana abeera n'essimu ey'ebbeeyi etajala mu myaka gye nze nyinza okwogerako kyekwatagana n'essimu mu baana like okuva ku myaka nga mukaaga okutuuka ku myaka nga 17 awo oba kale 16 simu ekizibu kyesinga okuleeta mu baana esobola omufuula weakness mu byokukola emirimu neyeerabira kyeyanditeekeddwa okukola n'asigala ng'ali ku simu like osobola omulekera ebintu ku sinki wali ng'ateeka obyoza osobola genda ku sinki kwoza bintu ng'omwana ali awo naye omwana asobola obba ng'ali oba ku imo oba ku whatsapp n'ogenda gye wagenze mu kibuga n'okomawo ebintu n'obisangawo nga bikyali awo naye ng'ali ku simu ye wamanyi toyinza mukuba n'olwekyo simu eyongeramuko anti kati guno omulembe ne bwogamba mbu kati gavumenti eteekewo enkola ey'okugaana nti abaana tebaba n'amasimu mu kyalo kisobola okukola mu kibuga tekiyinza kukola kati kitegeeza kyafuuka kiri komoni buli muntu ateeka mu maka abaana balina amasimu omuzadde ali ku mulimu n'akubira omwana we omuzadde ali eyo n'abeera nga communicatinga n'omwana naye nga zikola kyamaanyi okwonoona abaana like mu kuyiga emirimu Freshkid twakulabako wano ku ssomero mwesimbyewo mugenze mu politics w'essomero awo ki okubyemu awo kampeyini wawangula tewawangula
nawangula mutemwabaddeyo nga tulayira kozi wagira mu gundi ki welfare prefect welfare bino ebyobufuzi byewayingiddemu manye bayimbi kati namwe mwegugumudde osuubira obikomyeyo mu ssomero oba ne bwonojja eno osuubira obyongerayo mu maaso sofa sirina plans zonna kubyongerayo nnyo nga nkuza naye onaaba nga nkuliriddeyo tujjabbirawa njabbira kuba kati experience yenjirira kiwomereze kizaala enkengu ojja kuggalwa emyaka nga gijo nga nawe toyimba gosaaga nga tuvudde ku kyebyobufuzi by'essomero muto muno Felisita naliko naye waneeno n'atulako mu lisiti y'abasajja abakulu ababadde bakola lisiti tizeri namba wano namba gundi namenya owuwe gwe yamenya gwe mu lisiti eno tugeze oli mu lisiti yo ba big three baneeno kyetaagisa okusigalawo oba buli muntu abeere big namba emu anti kati era nange kyekyo kyembadde ŋŋamba wabanga gwe oti kati gwe soololaba nti no gwe asinga ogwe aba asinga according to you n'oli omulala waba alaba yasinga tekiba na buzibu kati gwe wooli mu bato banoweraba mu namba ki webali era abalala basabula number 1 namba emu waawe ne Felisita no yagamba ye namba emu kati mugero tuwa bato ogunyume si kuba bato kuba music okay katusuubire kinaaba kuba n'abasatu abaliwo tugenda sooka ku basatu okuli Bobi Wine Bebe Cool ne Chameleone abasatu abo aliwa kulemberera n'ogamba ono yeetaaga okuba namba emu lwakino na kino kale nze sitera bifaako nnyo kujajinga ogoberera ndongo yange ndigoberera kuba kati era be basinga e Kampala naye just okubeera nti no tekiba kirungi bajajinga kiraba bulabi gwe osobola obeera ng'olina okusingira naye nga nauli muntu kale just nze nga nze Bebe Cool ono asabula nze nga nze ndaba Bobi Wine yabanga asinga kuwa inspiration ng'osoose n'ova ne ku music inspiring abaana bangiyewo ate politics amuyambyeko nnyo okukigaziya n'ebirala byonna kati ndaba ne Chameleone naddako kuba musicale alabika musicale yasinga bonna abasinga music okay nakwatawo ekyokubiri Bebe Cool n'asemba ayeetereze tata Freshkid sikwetereza just abeerawo ku namba 3 tugire tutambulirawo tata Freshkid ku basatu abo era tuombuye ne kubewayisa abagenda okukwerekerako erugogo kwabo bakulikaliko kube nayisa abagenda okumperekerako no kwaba abasatu musicale nga tugenze mulongo Jose Chameleone ayinza oba nga balidinga naye bwe tuba tuze mu okugamba nti abantu balabidde ku muntu ekintu kati his excellence ono Bobi Wine alina ebintu alina amaanyi mangi gataddewo kubanga bwe tugamba basupasita bali mu ggwanga mu Uganda nga tugyewo ebyendongo yabeera nambeetya ng'ogyeko balawa ku byewalabyeko ku byewawulidde ku lutalo ne Palaso ayinza okuba nga bali mu ati waabwe wa ndongo nga bamanyi ati w'endongo kubanga nange siraba bikwataganira oli omuyimbi walavu mulala nnyo nono walavu naye baawukana bye bayimba bayinza oba balina ati waabwe nga mulala olutalo lwa Palaso n'olutalo lulaga balina olutalo walina olutalo baliawo bwoli yakugambye ono mu lisiti ye taliimu mu yabasatu alinaye endagi yamusindise ate gyasuubira nti ekyajjabuze ekyalwana Palaso muyimbi wakabi nnyo kituufu kyo era n'olutalo wakabi nnyo sagala nnyo bukompeyalinga naye nga kati Palaso siwo mwaganza kituufu ezo zibalanga yafunyeranga
Okay, ndi wano ne Fresh Daddy wamu ne Freshkid just tukyagenda ddala kubeera nabo paka tugenda kuba tunyumya ku bintu bingi nnyo. Tata Freshkid tombulidde ku bayimbi bakuwerekeddeko. Terekeddwako abayimbi bangi naye nga abayimbi ababiri abagenda osooka olinnya stage ate nga bagenda kuyimba omulundi gumu. Ye Bebe Cool ne Kingisa. Abo Mike bagenda zikwata omulundi gutya. Kisoboka. Gwerinda nga 12. Olinayo poliisi. Kingi Michael security twina abasefu siwe bali. Kingi Michael takuyimbireko. Kingi Michael bayinza mukuba obucupa. Sagala kunyononera show yange. Freshkid. Osiiba tosiiba? Bangambye osiiba. Siri musiraamu sawa. Tosiiba. Okulya okukwaza bulungi nnyo okufa obufi. Okulya emmere. Oliira ddala okubawooza okusepaka bozibiri. Nga sirya nnyo ondaba ndi munene naye nga wemba nina kyenjagala okulya kirya emusimu bubi wabadde natidde oluusi okwedda ngamba omusajja oyo aba atugambye asiiba abadde ensaaga. Project kizoolinawo empya kuba kati eno bagiyita fiya nani eyo yakula kubira mu kigoma ky'abasajja bali poporito ne bakiwulira nabo gye bali. Project kika kyempya zolina enyimba zo zikyali mu studio naye nga balinde mu holiday jana tugenda batuzita kyo tuyitiramuko bamuko kati nti no bagita we bakijja tulina sumulula twajja kidansolo ngeno tulina n'enyimba endala zetugenda tasagala sooka zijja mukolayo dika kolabo ne taata. Kintu ekyo bakibuuza nnyo naye yenabanno management bajja kwogera aba management bajja kwogera mpayo ka freestyle kasumululako. Okay yo ennyaanya zisuubulwa mu katale ku katuuti bagattirako wagole ebiteeso babiteeseza mu paliamenti wanaffe tukigale ng'obuzibu wabusanga ku ekonomi kyovola basiza yakubawo ngalabi biroto byasuza motoka mu garage life goals ne bafaani bawagire eno putuyo oba nga tonyumirwa kino ekigoma kikuba werabe mu mirror mukama yatutona natuwa mitima tewali kye tutya twakanga ya stima. Waddaye omwana asabula naye oba media mpeyo kitulaka wano kibatuulemu bakinkubiremu bukubizi. Freshkid sooka mpemu na freestyle awo. Fresh Daddy Uganda nyina kayimba kapya bakayita amafalanga. Sente zaawula amafalanga kubanga zaabula lupiya kati mbalabula mafalanga lupiya leka tezibaawula. Genda YouTube channel yangu okebera kayimba kamaanyi mpisiza mu bwangu naawe amangu ago. Okay, mbadde ne Freshkid wamu ne taata Freshkid naye temumbulidde ku Fresh Mami wagwana. Fresh Mami yawumulamu byane bya social media tayagala nnyo kumukuba maji yadde eka gyali ali yakola emirimu gye naye nga wali alawundi era mu holiday ono agendayo namala tali wange zendi mu byange alifiti umwaka sente aya basi. Okay, bwekyo tulabisa ate Freshkid ne taata we bankyaliddeko wano ne ba ekivulu kimuwuuba ate ne Freshkid endongo abasuubiza akayimba bakayita tusumulula sumulula agenda kubanga ba mu mbeera yona twogera okubawagira twongere okuwagira Uganda music industry tubeere nga tukikwasaganya. Sigenda kususa nnyo wano ngenda kuwumuza mpatalo nnyo nkomewo n'omugenyi wange okuva ate mufe bamufuna mpola abayagumbawo ogw'okufuna ettaka ku bbeeyi entono ddala tova ku Bukedde TV. Badman Records, we shatter them. But in the Kabuanga, we mash it up. Lego and grey, fresh. You want your boy coming fresh, I'm the kid. Straight up my vault, and me dash in the speed. Never me go, no there for me head. So much me really come me brain dead. Me do it, damn me no. Streets say me dog. I'm bad now you know. A fresh, I'm bad now you know. Freshkid Uganda. Na yiga ngoma za simani kutaliza kakasa. Na weputu yanza mumatiza.